A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde ki video no wegenda okubeera nga ate ekutuukirako kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana abeera Fahad Project okubeera nga ate nkunoonyeza amawulire nga bwensobola obeere nga ate obeera well informed mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako ne bulogwanga yonna video ng'ekola ffe weebeera abakadde bakimanyi osooka nakubeera nga ate oginterako ekigawo like nga sharingirako abalala obategeeze nti kakati ate waliwo ebigudde side ez'eno comment section nayo eri open tobeera ng'olina ka comment kakakusiwa nekigaana okubeera nga ate okasulawo obeera nga ate okiyira wansi mu comment section obeere nga ate osulawo kyewandyagadde okubeera nga ate oyogera ku video eno kakati omukyala amanyikiddwa nga Muna era nga bano bajjukirwa nnyo mu ggwanga ly'e Dubai awo era nga yabeeranga ne munna amanyikiddwa nga Muna and Derek balina kapo yaabwe bugabe baali bamaanyi nnyo awo mu kibuga Dubai nga bakola zi challenges ez'enjawulo era nga buli w'oyita buli w'oscrollinga kapo eriemu Muna and Derek munnange kapo eno yajja ne mikisa era nga mu mwaka gwa 2021 nga gwako I think 2021 abasitula ne beera nga ate bava mu ggwanga ly'e Dubai ne babeera nga ate bagenda e Uganda era bava e Uganda bafuna kiddiiro ekyabongerayo butereevu mu ggwanga ly'e UK ne babeera nga ate batandika okubeera nga ate batetenkanya obulamu wayitawo ebbanga nkali eryo ebintu ne bitandika okubeera nga ate bikyukamu nga omanyi ensi z'abazungu tomala gabeerayo otyo olina okuba nga olina ensonga ddala lwaki obeera mu nsi eyo era nga Muna yeyasalawo nabeera nga ate akwata sayidi eri n'agamba nze mu kubeera nga ate njagala bakyala bannange ze ndi mulala nnyo era nga twamulabako awo ng'agezaako okubeera nga ate munnaye akuba munne embaga muwala munne embaga nasobola okubeera nga ate mbibaterawo watasobola okubeera nga ate olaba obutambi obunja okubeera nga ate mbukomezawo mu maaso awo obeere nga ate obulabako era ye Derek genfunawo galaga nti funayo ekikyalo ekyamuwasa era nikibeera nga ate kimusuubiza okubeera nga kimuwa empapula asobole okubeera nga ate abeera mu ggwanga ly'e UK nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana genfunawo essaawa eno amawulire si malungi n'akamu Muna ekyamazima kiri nti Muna ali mu ggwanga ly'e Uganda yakomyewo naye nga enkomawo oyo okusinziira ku genfunye mu ggwanga ly'e UK ge bampadde ekyamazima Muna embeera yamususseeko mu ggwanga ly'e UK era n'abeera nga ate giving up n'agamba why kamere nga ate nkomawo mu ggwanga Uganda era nga yalabiddwako mu kifo ekimu awo era nga wenjogerera ssaawa eno waliwo akatambi akalimu kubeera nga ate katambula era nga akatambi kano mulimu omuwala amanyikiddwa nga Joey mwabatamanyi Joey oba kusigira ekifaananyi Joey ye yali girlfriend wa Sefco some years back oba mumujjukira bulungi nnyo waliwo akakawala akali akatininde kakati yagejja era nga bw'omulaba mu bifaananyi omukyala yagejja era nga Joey yabadde ali mu maka ge oba ewuwe gy'agezaako okubeera nga ate abeera ennaku zino munnaaye twalabye Muna ng'ali mu background ng'ali eyo nga naye atudde awo okitegeera so byonna bigenda maaso side ezeeyo ye Muna yasobodde okubeera nga ate akomawo mu ggwanga Uganda embeera ye UK yamususseeko era nga mubeere nga ate mumuteeka mu ssaala oba oli awo addemu abeere nga ate asituka bupya addemu abeere nga ate ayiriba obulamu munaye bibadde bigenda maaso side ezeeyo era nja kubeera nga ate mbawa obutambi mu maaso awo mubeere nga ate mulaba embeera nga bwetambula video nakutegeeza beera nga ate oginterako ekigalo subscribinga bw'obanga obadde tolina kubeera nga ate otwegattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alatinga buli lwe naba ndese video nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo kati Muna huyo yagenze genda wa mama wa Derek ne bamugobya obugaati n'obusente bwe mama wa Derek yamugenda yakabogoledde genda ebusoga ewannyo katoyina nnyoka ebusoga kyogamba obugaati gaati ewaba Derek baafu bubadde osobutwalira nnyoka ebusoga kulya bisiyaga kyekyagobezza wano wali muwala mulungi nga buli omu akusapootinga you inspire everyone naye akaseera ke wavayo n'ogamba nti oli muli wa bisiyaga ensi yonna yakukoowa genda e Kampala olabe ne ku intaneti teri amwogera nako nti Munazze e Kampala nze akwogedde nako nga ndaba bambi olumwa teri akwogerako kulya bisiyaga ebisi kuba kakati Suna agenda kudda wa agenda kulyaji agenda sula wa nze nina promoter gwe mmanyi yabadde yamutimba yamugyeko namuga gundi deposit mu kusoni yejeno yagaye tomanyi kuyimba sula bangambye ku listi y'abantu be bataagize abatalina bookings Suna ali ku mwanjo yasooka
Kisoboka yageeta manyi kuyimba. Bluetooth disconnected. Ate Ssuuna ebimbonyabonya bingi bambi musajja wattu. Ssuuna ebimbonyabonya mulimu bambi ogere obambi lekeeyi. Nange. Tomanyi akyusa amannya kati yaddayo mu Ssuuna Emmanuel ebya Abdul Shakur yabisuulawo. Mbu ye wasiiba alusa zimuluma alina pressure alusa n'asima tasobola kusiiba. Kyogamba ku register eri yabadde eggulu ge mannya agaabaddeko. Anti yateekayo amannya 3. Aha. Yasooka n'ateekayo Mulangira Ssuuna. N'ateekayo Ssuuna Emmanuel. The begging please. N'ateekayo Ssuuna Abdul Shakur. Kati Jeno nga yebuuza bano beba kwe Ssuuna ateeze Jeno emyezi 4 mu buli angu. Jeno naye yasooka okugaba naye muve eggulu Ssuuna n'akola live naga tetujja osaaga. Tuvaayo tutya. How could me might have leave eggulu? Nengamba Ssuuna kasayogedde oluzungu. Twajja wano ne gundi Black Sugar yajja wano n'ayogera n'agamba Ssuuna wandivudde eggulu ng'ebintu tebinnatabuka. Ssuuna n'ayomba nnyo mwanvumye mwampisizaamu amaaso nasiba kampuni namba nensibamu abantu 3 balamba nga ne bossi waabwe anywa ne Museveni kacyayi kati mmwe baani era nabasuubinze ne mugamba Ssuuna wandivudde eggulu. Nakati amanyi ye yabasiba. Nakati amanyi ye yabasiba. Essabo lyali kyali eri emitiyana. Essabo likyaliyo. Kastajja ebyeggulu byawedde kati ajja tubuulira. Wa yalinga agendayo buli lwakusatu. N'akuma ku byoto. N'okuva yali oje mpozi yali leka nerikubwa enkuba. Naye teka umaru yaligula mbadde nerabidde. Naye bamugulako bamukasambe. Nsonga z'eggulu Jeno yasooka mbu n'agoba ttiimu eyasooka. Ttiimu eyasooka n'ekola kiyo n'egamba tetujja bisobola katukole ki katugende. Ttiimu eyasooka yagisindika wa Musuuza. Abagamba mugende wa Musuuza. Ttiimu eyasooka ndowooza yo bambi n'ekola ki neewuliriza. Bano bo ne bagamba tetujja kgenda. Naye maneja w'aba B2C yaŋŋambye bagenda ewa Jeno abasinga baali banoonya wa kusula. Bagenda kufuna bya wa kusula. Tebagenda kwogera bintu biyamba ggwanga. Era buli agenzeeyo abadde agenzeeyo ng'anoonya bya kusula. Bye bino Dash bye badde bagamba nti omwana abadde ng'atuuka eggulu ne yeewola hoteeri ne yeewola bamalaaya ne yeewola kondomu ne yeewola booda nga buli kimu agaateeka ku bbiru ya Jeno agenda oyita mu kitundu nga kyonna kimubanja. Kyekyasooka n'okukolebwa emutundu awo Kenzo n'abiraba n'akuba emmeeza. Ng'abajja onnoonya copyright basinze kwegatta. Basinze kwegatta. Kenzo n'abiraba n'akuba emmeeza n'abagamba temugenda bikolerawo wano. Nze ndi musajja Muisiraamu kimala. N'agoba bandu. No additional practices. Omulangira Ssuuna akigamba ali ggulu wooteri emulemi osasula. We baatugamba. Kati nga yafuna ezidayinga enviiri. Enviiri walola gwe yanaaba. Kati Jeno akuwuliriza n'ezo enviiri za Kakobe. Adamu gayiwa labisi. Ezo enviiri tezigenda wa Jeno naawe. Amazima ga Katonda mu ggulu.
osibye embiri zezimu neza Nalongo Kikono. Kati oyagala bakuyambe batya? Oyagala bakuyambe batya omulangizi byonna nabimugamba. You have to look decent. You have to look decent. Naye enviiri ziringa za Nalongo Kitono. Oyagala omusajja akuwa obuwumbi bubi. Gwe bawe bukadde bibiri afaanana nga gwe kisiraani. Sajja bali eno baprofesa basoma. Then I want 200 million. Ombaavu. Naka akatweke aka P1 second term. Byekubizo olaba nagadde bamubuuze engeri gye yazzeemu ane yamuyise. Nentegeera gomanya abayimbi abaddusaawo tenti yakaze. Basibidde yakaze basibidde kaluma. Ate awo Jena abadde awabuwi odemu arrest them. Kasita babuuzizza Lagaddi wavuddewa ovuddewa tenti n'ekala. Abayimbi badduse musinde mu tenti. Neno okudduka mudduka naye ate mugenda kwesasulira buloogi bwe mbadde musulamu ne bamalaaya ab'ebbanja bye mwali. Tebazze mu loogi basimbuliddewo. Boda mpaka Kaluma. Omusajja galinawo buliigi. Kyogawanange Jeno yagambe who's this? Ono yaani bawa Nalongo Kitone. Yamugeye weebale kuyimba n'ebyekisiru bye bitwaleko ewalala. Jawana amazigo weyongereyo. Batugambye ku Jeno Junior. Mbu Jeno yabuuzizza oba Buchaman ye taata wa Kakono. Buchaman naye yabadde ayina olule lw'ayagala oyimba teyatawaanye. Wabwaine alina akayimba ke yayimba n'agamba atamanyi bw'aba nga tamanyi. But anyway, let's talk about insurance. Abamu muzogerako nga tuli mu insurance. You've never experienced insurance gyoyogerako nga just wakikwata nga kikwate. First thing, munsi ayina economy embi ng'ewaffe, insurance kijja kuba kintu kizibu nnyo abantu ogibeerako. Not because tebaagala, but because embeera tebasobozesa. Omuntu atali sure nti at the end of the month ayina sente zagenda okuyingiza, omukwata n'omuteeka ku insurance ey'obuwaze, ne bweba yaddembe nga yakyeyagalire, kintu si kyangu. Naye nga nkugambye not because they don't want, but kubanga waliwo reality eyo nti n'omwezi bwe guggwako tasuubirayo sente zagenda kubanga ateeka ku insurance oba nga insurance emusalako. Ekyo kimu. That aside, twogere ku bantu abali insured, ababaddeko mu insurance. Abantu bangi abali mu insurance naye nga bw'atuuka mu malwaliro agamu they prefer okuteekayo cash okusobola okutaasa obulamu. Olw'ensonga zino wammanga, abantu bangi ababaddeko mu insurance musobola okunjulira, bw'otuuka mu ddwaliro, kalibe eddwaliro ddene, kalibe lya gavumenti, eri amalwaliro nga insurance ezimu amalwaliro ago tegakolagana nazo. Yes, nga amalwaliro ago sigamba nti nno tegakkiriza sente za insurance, nedda, wabula nga tegayina nkolagana na insurance. Naye omuntu alowooza nti ategeera, asituka ku makya n'ateeka essimu ye mu maaso n'agamba abantu mugende ku insurance mwewonya ebizibu. I've seen people, friends, n'abatali bakwano, ng'omusanga ku ddwaliro ayombesa abasawo, banange nina insurance, naye ng'omusawo kashi yamugamba, feyo insurance wano tetukola nayo,
eriyo ebika bya insurance ng'oli agamba ave tetugimanyi tetukola nayo tukola na abcd. Ekyo kimu. Ekyokubiri, gw'okimanyi nti n'abantu abalina insurance okufuna eddagala erimu abasawo tebaagala naddibawa ng'agamba insurance eyo tesasula bulungi bla 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 naye ng'ate omuntu yateekayo ssente. People have stories eza insurance. So bw'otunuulira omuntu awoza mbu ffe twasoma muba temwasoma naye ng'ayogera ng'owa P1 B. Tufokasinga nnyo ku kigambo B. Nga tamanyi na kiki kyayogerako nti n'amalwaliro agamu gagoba insurance due to policies ne terms eza insurance ezo. Nga amalwaliro gano gakugamba ffe tetuyina assurance ya sente ezo kuva ku insurance eyo gy'otuleetedde. Ekintu ekira kyenjagala okutegeeza ggwe mukwano ayimirira n'obuuza mugende mu insurance. Insurance bw'ogigendamu ebeera specific. Eriyo ey'obubenje nga ya accident. Bw'obanga teweewandiisa mu category ya accident ng'olina insurance eno eya bulijjo omuntu alwadde omusujja biki accident tebakukolako. So ebintu ebimu byogere nga okozesa ku research. Kolako ku research n'essimu yo, kozesa ku ssimu yo beyond TikTok mukwano. Otherwise bwe tukutunuulira tuseka era n'otujjukiza bulungi nti n'abasiru bagenda ku ssomero ne bambala ne gawuni ne babatikkira ng'okiikiridde abasiru abo abambala gawuni. Gw'obadde okimanyi nti eriyo eddagala erimu nga ba insurance tebali bawa simply because toyina cash. Yensonga lwaki nti n'abalina insurance atuuka wamu n'agamba nolina eddagala ngenda lyesasulira ng'ayagala kutaasa bulamu because obulamu kyekisumuluzo kyekikola ebisigadde. But you wake up in the morning and tell people how they are not insured, they should go insurance basobole okuwonya ebizibu by'amalwaliro. Saagala nakusekerera. Gw'okimanyi nti n'abalwadde abamu basembayo okukolebwako simply because bali mu insurance tebalinawo cash. Kale genda emulago ne insurance yo olaba oba onookolebwako. Bino betwogera naawe obimanyi. Just weebuza amagezi. Genda emulago ne insurance. Nze kino nkiddamu okukyogera. Amalwaliro ga gavumenti nga oyinamu akasente bajja kukolako. Ku supiidi ey'ekika ekyawaggulu shwishwi bakuyingiza akasenge dda wano dda wali oveewo nga n'obudde bukyali. Njagala okeera ogendeyo ne insurance obamanyire mbu era nze ndi mu insurance mujja kunkolako. Olekanga olaamye kuba oba wa ku 8 ku 10 ng'abaana banywa walagi nga baakumaliddeyo dda. So waliwo reality y'ensi gye tulimu nti Uganda n'enkola y'ebintu. Omukyala ampeereza message. Yagenda mu ddwaliro liri private. Bamukebere nga yeewulira bwe mu lubuto. Ne bamuggyako omusaayi ne bamusikaninga. Ne bamugamba tayinaamu kintu kyonna ziyinza okuba developing ulcer. Ne bamukuteeka ku routine lya bulungi emmere eriira mu budde and all that. Ne babako bamugamba taddamu kulya. Wayita week 7 days. Nawulira embeera nga yeeyongera kuba bubi. Gaasi mungi mu lubuto. Agambye ng'afuna heartburn nga yongera kuba bubi. N'akyusa eddwaliro. Munene amugamba genda ku ddwaliro eddala bakukebere. N'akyusa eddwaliro. Naye nga bamusikaninga era yagenda ne results z'abali alaga omusawo n'agenda omutandikako nti gye nagenzeeko mu nnaku 7 emabega. Baŋŋambye bwe bati ne bwe bati. Bagenda omukebera mu sikaani in 7 days ng'alina olubuto lwa myezi 3. 3 months. Kati gwe ekyo kinnyonnyola otya omuntu ng'oleeta volongoto woyo gw'oyogera takwatagana. Anga bififi baŋŋamba ndi lubuto ne mpulira nga n'empewo empiseemu. N'aŋŋamba nze nali nga mmira obukerenda bwa family planning era namiranga akakerenda kange bulungi bwe nava mu basawo nga bankakasiza nti sirina lubuto. Naye nga munda nnina omwana wa myezi 3 naye nga nasikaningiddwa n'omusaayi ne gunzigibwako. So mugambye maybe bakuwa results za muntu wana ngamba nedda zajja ziriko amannya gange. Kati gwe ekyo kinnyonnyola otya omuntu nti eyamukolako bw'aba sintaani ddala muntu kyalimu okulaba olubuto. Yeesitula ne bbaawe ne badda ku ddwaliro gye baali ne results ziri. Bawo ono n'abagamba banaye singa omwana wange afuna obuzibu bwonna
ngenda kuwera ennemba nammwe n'atuula n'abakulira eddwaliro. Eddwaliro liri ku Gaba Road. So ebintu ebimu abantu babyogera gwe ekiba tekinnakutuuka kutokitwala nga kya muniino ate tosimba nnyo mannyo thinking muno gw'osomye okusinga abalala. No honey, abantu basomye. So toleta nsonga ya insurance wano. Insurance abagiriko era nabe bakaabya lwabwe. Sisenguka enkya n'eggulo. Enkya n'eggulo kubanga tewaliiwo poliisi ezikwata. The same thing ekiri ku malwaliro lwaki mujooga abantu mutujoozi kutuuka gye mwagala temuyina akuba ku mukono. So ebintu ebimu don't just talk about them because yewakamala bbanga kimukibuga bawezeza akadomola k'omusolo e Kampala. So kubamala obudde bwange okunnyonnyola nga n'akadomola k'omusolo tonnakaweza e Kampala. But abasawo mukyuseemu musaasire naddala omuntu wajja nga azinagamba kale nzi ekyobwereere si kyendiko nina akasente mukoleko because aba yeerekereza aba takuwadde mbw alina nnyingi no kuba kwerekereza nga kyofa kutaasa bulamu onoddayo n'oyiriba nozzaawo naye n'oziwaayo era n'otayambibwa. Mumizisizza abantu amadagala ku bulwadde obutabaluma. Ovaayo tubuulire bw'oyambala gawuni enjeru nogamba kaakati ono akayiso ka polio bakakuba ku mutwe ne koonona obwongo oba mutaasa abantu baffe mutuyambe mutaasa abantu baffe. Mukwano gwange gwagenda malwaliro ga gavumenti sikugaana naye tambulamu n'akasente tambulamu n'akasente omwana ajja kuyisaayisaawo oyambibwe. Ebyo nze Fifi Queen mukyala Nsubuga omubwedi ow'ekitalo nga bwe neerowooza. Mukyuse abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze. Enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.